Kale kitundu kya kusatu bassebo ne bannyabo tuli mu Panado w'ebigambo Panado omukwano wano nno wetufunira okumanya kinono kyekyoto ekyokumanya ekiyuuya amayingo ga yintanenti ne kigayuuya ate ne kigasindirira ate ebyasi ebyokumanya tegannabeera masasi. Onyango afande nkusaamu ekitiibwa temujja kutukebera ewaffe tetuyina mmundu naye tuyina byasi byakumanya. Anti eyizigo nagamba bayina ne gundi esimbire ebyasi kanzijje nkebere mu mayumba gaabwe. Afande temujja ewaffe teri gundi tusindirira kumanya mpozi amasasi munaatwala bwongo bwangu bulimu okumanya. Ali atya munywanyi muwanga Kivumbi Erasto nawe weebale nnyo ate nkwagala ebitagambika. Ali atya munywanyi waliwo nno bambi omukyala bamuyita Nabbanja Mole weebale nnyo ali ku kyoto ky'okumanya eruuyi eri ekyabakungwe. Waliwo n'omukyala bamuyita Shami Mukasujja bambi Shami oli otya waŋŋambye obulamu tebuli bulungi. Shami ali mu ggwanga ly'Abawalabu gy'akakalabiza emirimu gye bambi anyumirwa nnyo ebintu eby'okuyiga. Mukyala Shami Mukasujja weebale nnyo ate weebalire ddala kubeera ng'onjagala n'okubeera ng'ogamba nti dokita ebigambo byo bikyusa obulamu bwaffe ate munnange ye maama weebale kusiima ogwo gwe nteekwa okubeera nga nkola. Ali atya omukyala Namutebi Sauda naawe obulamu buli butya? Waliwo omukyala bamuyita mukwano gwange bamuyita Kiyingi Kevin Rema weebale nnyo ate weebalire ddala. Mukyala Nakakande Josephine Kikwano oli otya? Weebale nnyo naawe kubeera ng'onyumirwa ebintu bino. Waliwo mukwano gwange bannange mukwano gwange Semakula Semakula weebale nnyo bambi Semakula njagala ali awo ku mukutu gwa Bannampooma Luganda Proverbs. Weebale nnyo naawe ko njagala nange nkwagala. Semakula omugave ye Kiwanuka linnya lya Lubaale oba naawe oli Lubaale simanyi nange. Waliwo omukyala Nalwadda Cafe weebale nnyo Nalwadda bambi mukyala oyo alina amateeka agatagambika. Mukyala Cafe nkussamu ekitiibwa. Waliwo omunywanyi Male Mahadi oli otya? Ndudde okulaba kanzije nkunoonyeeko enkya. Munywanyi Dr. Tone app developer baana mwe muyina amanya bano bonna abaluganda Proverbs bambi munjagala nnyo nange mbaagala. Waliwo mukwano gwange Eric Nyanzi ali atya? Waliwo mukyala Janati Kabanda bannange ali atya? Waliwo Hade mubejja oli otya? Abamu balimalayo mbw Adija mukyalo oyo akaluba. Waliwo omukyalo omulala bamuyita Jamira bannange ndannange bano nno bali ku kitangaaza siyinza kubamalayo. Mwebale kunjagala. Omukyalo omulongo babiri Eddoose weebale nnyo omukyalo oyo anjagala ate ye muwabuzi wange ow'enjawulo naddala mu bintu ebimu. Nkimanyi nammwe abawabuzi bange ab'ebyama sijja kuboogera abantu balimu okumanya ab'ettima bajjula ate ffe tetubaagala tubateekerateekera kino ate we balwana kulaba nti buli kimu bakisaanyawo. Nolwekyo abantu mwenna bw'oba ng'omanyi oli muwabuzi wange ow'ekyama nkwagala nnyo. Munywanyi Musaazi Christopher nkussaamu ekitiibwa ate era weebale nnyo weebalire ddala. Ali atya omukyala ali mu kyondo ky'Abawalabu bannange ekyondo ky'Abawalabu mujjuddemu mikwano gyange gyokka. Leero sijja kutumira bali California bali mu Canada ne Mulangira tanyiigire. Mulangira nkubidde ku ngabo y'Abaganda Mulangira yinza okunyiiga. Ali atya Omulangira Kenneth Tebandeke anyumirwa nnyo ebintu bino. Mulangira Kenneth Tebandeke nkwagala nnyo era nkwagalira ddala
emirimu gitambula gitya gwanambulira agaffe Mengo kubanga gwatera okugampa amulangira Semakookiro Henry Kalemeera ano naava mu Ssekabaka Daudi Chwa gwanambulira naawe ebifo embuga ku luuyi luli ate olw'abazaana bonna ab'enjawulo asaava Kyobe naawe nampa amawulire agafa ku basaava ne bannaava kale bamikwano wano nnyinza okubeera nga ab'okutumira nina bangi ne temunkyawa bwe ndidda namwe ndibatumira mmwe besikonyeeko leero kati leero kanjira nkoma kwabo sigamba nti be basinga ennyo okunjagala mukwano gwange ate munnange ssentebe w'olulimi bw'atyo sekandi Kakembo Juma Tanyiiga ssentebe nkwagala nnyo era nkusaamu ekitiibwa bamikwano omulamwa guli nti eriyo ebintu ebireetera abaagalana okubaliga naddala mu bbino lino ery'ennaku enkulu lye tuliko olwaleero we mubeerera mu kudigida mbeera mu kubaweereza eriyo abaatamidde embwa bagiyita ŋŋwa kapa bagiyita vapa oba emmese bagiyita batya embese kale ffenno tubeera mu kubeera nga tubateekateeka okubeera nga muyingira omwaka emisomo egigenda okujja nga gituyingiza omwaka obubaka bwagyo tubitwalenga ebintu ebikulu oba tubutwalenga ebintu ebikulu kale kyonna kyekiri nfundikidde ekintu eky'obusungu obuleetera abakyala okola n'akola ekintu olw'obusungu naye nabagamba omuntu anaawangaaza omukwano era anaagunyumirwa toteekwa kusiba busungu ate yo nno bayibuli ekugamba nti omuntu omukyala omusirusiru oba omuntu omusirusiru bw'atyo asiba obusungu ku mutima gwe biri mu kitabo ky'engero bamikwano nzijukira nga mbagamba emabegako abazze bagoberera ate Panado ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku butereevu nga onyumirwa ate bw'oyiga buli lunaku nzijukira emabegako omanyi mwerabira mangu abantu baffe ndowooza bambi mukola nnyo bingi emirimu mingi nnyo gye mukola nkimanyi egibaleetera okwerabira nabannyonnyola emabegako oli bwe yali agamba mu kitabo ky'abakooliiso yagamba nti nze bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto ate era nakolanga bya kito nenno tozannyanga n'obuto kubanga obuto kintu kibi bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto nategeeranga ng'omuto nalowoozanga ng'omuto nakolanga ng'omuto bwe nakula nendeka eby'obuto kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi naye mu bino gw'olabiramu kinaki mu bulamu eriyo abantu abalowooza ne kaakati ekyaliyo abantu abalina endowooza nti bye yakolanga mu budde bwe obw'ekito ne kaakati akyayinza okubikola bye yakolanga mu budde bwe ng'akyali muto abamu balowooza nti ne kaakati akyayinza okubikola kkiriza ogaane emyaka gikyuka emyaka gyekulungula embuyaga kyeveeve buvanjuba ate n'egenda ebugwanjuba naye ate okuddamu yo n'ebeera nga yeetooloolera mu mbeera eyo bw'osanga omusajja omukulu ate ng'akola ebintu ebyekito
omanya bumanya eriyo emirimbe gye tubuuka naye ate teri ffe nga bwe tutera okulowooza nti omuntu okubeera n'okumanya n'okutegeera alina kubeera mukulu kyekintu ekikyamu. Ffe tulowooza nti okukula kwe kukula n'entegeera. Nedda, omuntu akula naye okutegeera ne kugaana. Gye bali bangi basajja bali myaka 6 5 n'akula naye okutegeera ne kukola ki. Kaakati omukwano guno mwatu ate waliwo lwe gunyuma ng'okoze ebyekito, ate waliwo bwe gunyuma gunyuma nnyo naye ng'ebyekikulu bye bisinga. Naye era bwe nali nnyinnyonnyola ekintu ekyo abajjukira ku mulamwa gwe naliko nannyonnyola ne mbagamba okwagalana mu Bakooliisa ekitabo ekyo Abakooliisa ekisooka 13 tandikira awo naye nze kantandikire ku Lwokuna ku lunyiriro lw'okuna olugamba okwagala kugumiikiriza. Owulira? Okwagalana okwagala kugumiikiriza, okwagala kulina ekisa. Kitegeeza omuntu ateekwa okubeera n'ekisa bw'aba ng'ali ne munne. Okwagala tekuba na bujja. Tebannategeeza nti obujja olekeraawo munno omuleke agende nga ne mu bbala abeereyo bw'omu oba yeebakeyo nti naye obujja bubaako we bukoma. Naye ate okwagala tekulina bujja. Okwagalana tekwekulumbaza. Yabamu nga lubeererawo amafandali luli ne yeekulumbaza n'ate ekyekulumbaza kikomawa. Enjovu nga tessukkanga muti ne bwe yeekulumbaza. Okwagalana tekwegulumiza. Okwegulumiza kintu kibi era okwagalana tekukola bitasaana, tekunoonya byako ate era tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Bamikwano, okwagalana kirimu ebintu bingi. Kkiriza ogaane ne bw'oba ng'okutegeera bubwo eriyo ebintu bye tuteekwa okufaananya nga byo biteekwa otugatta. Oba olina emputo oba tolina nga byo bitugatta. Okwagalana kulina ebintu nga bigenda tugatta. Tetufaayo oli musezi, osera ekiro, oli abantu, naawe oyagala omukwano. Nze neewuunya n'abasezi naye bw'ayagala omukwano omutuufu. N'omukwano nagwo bannange omusezi osanga ayomba nti waliwo oli yali agamba nti bba wange musezi bw'obba tamuwa budde abeera mu kusera. Bannange ekintu kye bayita omukwano kintu kinene, naye ebyo byonna mbiyitamu nga njagala tugaziye, tutambule n'okumanya buli lunaku ebintu ebireetera abaagalana okubaliga mu nnaku enkulu. Bangi ne leero bali mu loogi, temulaba nti bazigalawo, tebannazigula. Siba omukulembeze ayinza okugaana abaana okuddayo ne naggulawo loogi. Abaana ssebo gye bali era mwattu abaana b'amasomero waliwo yaŋŋambyeko emabegaawo nti bawagidde nnyo aba loogi, oba nange nzire mu kuzimba loogi. Baana nga bazzettanidde kati abamu bagenda kuddayo. Pulezidenti watusuubiza tetwagala ate weekyuse. Tukumanyi otera okwekyusa naye ku luno wagamba oteeka okuggulawo abaana baddeyo ku masomero mu January. Tetwagala otuuke ate otugambe nti munnange obulwadde buno ate bukambwe okukira ku buli. Munnange obukambwe bwo bukyeyongera okujja. Naye kale ekikulu kya byonna n'olwekyo pulezidenti tukimanyi onyumirwa nnyo obuntu buno
naye ku luno totulimba leka abaana baddeyo ate basome leka bagende basome ye watusuubiza ate tukimanyi gwe totumenya mitima president waffe omulungi tumwongera akalulu akyayina embavu ezifuga abantu bange temumukuba amayinja bannange mbadde mbalimba temunyiigira temunyiigira bayinza okukanyugira amayinja ng'ova mu studio z'ekyoto ne bagamba sibo wedde otugamba eri abantu abamukyawe 10 terikyawe omu gye bali abamwagala bakasalini bamwagala ani awo omulala naawe eyamugaana bwakuyita n'ogendayo ekiro nga tetukulabye n'abaako kakuweera omwagala kati munnange kansomese abantu tuve mu byobufuzi nafundikidde ekintu ekyobusungu njagala nnyonnyole ku kintu ebireetera naddala abaagalana okubulwa essanyu naddala mu bufumbo mwe bali obufumbo bungi tubulabye bwa migere gyegiramula buli lunaku kuvuma abaate ekisibu gye bali n'abakyala buli lunaku nkoonaako bakuwaana ovaawa kyekikuleese buno obudde eddayo leero sikugulira tubawulira obufumbo bw'emigere nabo bulinga kulaba firimu bannange lubeerera kiro bo bwe batayomba tebafuna ssanyu lya tulo mukwano guno muzibu okuyomba kwe kubaleetera okufuna ku tulo n'essanyu saba ate waliwo be nalaba oluva okwevuma mu bantu beerangidde beekanyugidde n'obuntu ate wayita bisibo balaba bagenda mu bbala nga bali babiri n'ogamba ddala omukwano gulina amaanyi abantu bangi abali mu bufumbo omutali ssanyu abaami abagoberera era abanyumirwa puroguramu eno obadde okimanyi nti omukyala buli bw'abeera mu bufumbo nga tabulinaamu ssanyu gwe n'okeera enkya ne weeyogeza nti agende alabe ku beewaabwe omuwadde luwenda neesibye nnyo ku kintu kiri ekyokulaba nti tuggalawo oluwenda njagala tukomye ffe ng'abaddugavu tukyalemeddemu ekintu ekyo nali ntunulira ebyafaayo by'abazungu nga bannyonnyola nnina obutambi bwe nagoberera ate nze ndi muntu atambula n'okumanya buli lunaku abaami abo babeera banaanyumirwa ennaku enkulu tebalina ebifo bye tulina nti manya ate genda ewammwe oba ndabira nnyo simanyanga mbatumidde kasente mubagambe kaabula n'emiti gya sabbuuni gigyo ogibawa ye yeesitula n'abawaka ne bajja ne bakola ekijulo kyabwe ne balya ne bavayo ne bagenda eri agenda ogamba nti ffe wano kizira ogenda ku buko kituufu obuko tubuwa ekitiibwa naye nze njagala tuzibikire oluwenda n'omuwaatwa gwe tulekawo nga tuwadde abantu bano ababadde bakyala baffe ne tubagamba tuuka munnange bulungi sebo n'abakyala gye bali nga bafuuyirira kanwe mb'obudde butuuka ddi omwami ne musibula n'agenda n'alaba ku beewaabwe n'alya nabo ennaku enkulu nze tonsibula tugenda babiri tugenda babiri lwaki nkuleka bamma bamikwano nabanyonyodde ekintu kiwa buwi luwenda munnaffe oli okuddamu ate okubirigana ne munne abantu bakyukakyuka lwaki weekanga olunsi tumanyi bannaffe twabalika tebafaananika mu byalo eyo mwattu nga tebeegombesa ku luno olwozeeyo lwasanze munne ng'anyirira omukyala yamusiibudde taata naaki anti munnange ku buko batwagala ku luno genda obalabeko taata naaki n'adduka atuuka akawala ke yayagalanga kaali kafaanana bubi akasanze kanyirira bakirawa bazeemu ate ozanya n'omukwano gw'aba x
bazzeemu ow'ewaka agenda afuuka biwero. Olunsi omukyala yagenze yasanga ekivubuka kye yali ayagala ng'akyali muwala tekyalina ssente. Ku luno ssebo kyakutula ddiiru zaakyo kirinawo n'akamotoka kimugambye gundi naaki ate nga wanyirira jangu nkuweemu. Ate omukyala ku ssente balinga mayembe. Akkiriza bagenze. Bikirawa ebiva mu kunywamu. Abaali bagoberera akatabo omuzimu gwa Kasooba nabannyonnyola nti omuvubuka abo abawala abeekyazakyaza nti boyfriend wange tetunagira temunagenda wala omukyalidde abamu bubagenda n'abagamba leero tajja kwomba ku kintu kyonna yadde ak'omuntamu. N'abagamba omuvubuka kyangu okuteera panado mu byokunywa muli mu bbaala munywa weerayiridde. Ssebo abo abawala bagezi amanyi n'okugamba ebiwo sijja naye tusinkane mu kapaabu ne bagenda okuteeramu empeke ya panado emu bweti. Nabagamba ono ekimuyisa panado w'omukwano. Ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akoleesa akutambuza era akutabaganya ne munno. Kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Lwaki atoolokosa ebigambo by'abantu emitwe gy'abantu egibadde gijudde obukoowu obutagambika? Eno ye pulogulaamu ekomyawo omukwano gw'abantu ogwali gwasasika. Bangi batera okunkubira ne bangamba dokita munnange abewaffe baali bagenda naye baakomyewo. Mukama yeebale era beebale kudda. Nga bw'owulira nti mpeke ya panado n'abannyonnyola abagoberera lwaki nagituuma panado ne bagamba ffe bwe tubeera mu gundi y'ekisawo empeke ze tuyita peyinikiira. Panado yasookera ddala era yasinga okukakanya obulumi bwonna omuntu bw'abadde alina. Kati teweewuunya nti ebigambo bino bye bisinga okukakanya emitima gy'abantu abagoberera ababadde bakyayibwa ababadde tebakyabitegeera ebirowoozo byekutte. Omwaka omupya ngenda bayingiza omwaka omupya ne sitayiro ndala. Ye lwaki neewaayo okubawa emisomo ate kati bwereere kyoto kyakumanya bonna basome. Gavumenti gye tulina yenna abakyala yaasiimira ddala nga bw'okiwulira. Ne nange kyenva ntera okubalekera ennamba eri abaagala okusiima. Temugamba nti mbagadde we nnamba ngibawa 7773 ate 27 nkaaga 27. Ennamba eyo obeera onfuna. Ennamba eyo eri ku WhatsApp. Ennamba eyo bonkubira ate obeera onfuna. Bamikwano nga bwe tumanye nti enkyukakyuka mu nfaanana z'abantu. Oli atuuse mu kyalo munne yamuleka afaanana bubi teyeegombesa yenna yasiiwuuka naye bw'atyo munne bwe yamuleka bwe yawulira emisomo gya Dokita Kaddu n'ajja ku kampani yaffe eyakwefaako ne tumutabulira ebizigo. N'addayo mu kyalo n'ebizigo by'oba yankubira tomanya bankubira n'embiwa omwana n'abivuga n'abitwalayo abatukolera. Kati obudde bunaanyirira atiba butibi. Ono yazzeeyo n'amugwako yali yamukyawa ho daba bwe baddiŋŋanye naye nga lwa kizigo kya kwefaako. Kubanga ffe ebyaffe ebizigo tugamba mutambule n'okunyirira. Tugamba beera ng'onyirira mu buli gundi yonna. Kati labayo omuntu yali omusiiwufu embeera yatereera omutunulako n'ogamba woowe mwana gwe bulijjo bakufumbira wa. Tamanyi nti ajja nga yebbirira n'ajja mu kampani yaffe eyakwefaako n'afuna ebizigo. Kati anyirira. Kale nno olw'okuba obeera olina omwagaanya gw'okulaba munno n'omujjukira n'olaba nga katanyirira amusabye babeeko kye beekolera
ekiva mu ekyo kikkirawa babeeko kye beekolera bafundikidde babuuka eggologootiro ntegeera nti bamegana ekigo ky'abakulu bali mu mukwano kyokka mufumbo mulaba ebyo byonna bireetera abaagalana okubaliga tubimalawo tutya eddagala njalikuwa tofaayo bwe tuva ku ekyo ndowooza kanjira embere nga nfundikira leero ekitundu kye ngenda okujja nakyo kye kigenda okubeera nga kisembayo obwagazi bw'abantu bweyongera nnyo era bwe mbadde nkola okunoonyereza research gwenkoze nkizudde nti obwagazi bw'abantu bweyongera nnyo nga bali mu mbeera ey'essanyu obadde okimanyi nti n'abaami abamu oluusi balimu okubaako kye beekolera lwa mbeera gye babeeramu obusungu ebizibu by'olunaku byonna biri ku ye temulina bwe mugenda kunyumirwa kati bamikwano muwulirize kano kapya bukyanoonyereza nkizudde nti essanyu ly'abantu lyeyongera nnyo nga bali mu mbeera ey'essanyu kaakati teebereza omuntu buli bw'abeera mu mbeera ey'essanyu buli bw'abeera omusanyufu ku mutima abeera alina omukwano mungi kyokka ate ekyakabi yeesanga nti mu kiseera ekyo omwagalwa we taliiwo ali mu kyalo ali mu biŋŋanda agenda olaba abiŋŋanda kitegeeza olw'okuba ali mu mbeera essanyu amuli okumpi yoyo yaliko omwagalwa we we yaleka mu kyalo oba bw'abanga omusajja nga yataagenze mu kyalo bw'asanga ng'ali mu mbeera y'essanyu omukyali yaliko muganzi we baayawukana kuba yafuna amaka kati ate olw'okuba ali mu mbeera y'essanyu awuliranga ddala omukwano agulina omukwano oluusi gutera okugenda bwe tuba tetuli mu mbeera y'essanyu naye omukwano gubaawo embeera y'essanyu gwateeka okugissaamu era bw'obanga si ye gwe teri agenda gikussaamu olina kusooka by'obadde olaba byonna ebimalawo obulamu bwo sente zaaganye buli kimu baakunyaze wooloolo byonna twala tugende tusooke tubize ebbali tunoonye essanyu kati wuuyo ali mu ssanyu eyali nga ekisi ffe gwe tuyita mu luganda omuninkini eyaliko omwagalwa we yali okumpi akasimu ne kavuga owaayi Christmas ogenda giyitamu otya ko yimunne nti amunanga ate nze ataliiko wooloolo jangu ondabye waka wendi ko ye bikyala biyugiza nnyo olwo munno olwo baagala ekyo oyinza okugamba kyawandiikibwa mu bayibuli y'amasooka kye basooka okulaba ate munno ddala ekituufu kiri nti omuntu oyo bw'abanga amuli okumpi agenda kwekanga ng'azzeemu okwagalana naye mu ngeri ey'ekisaazisaazi olw'okuba yamuli okumpi ekikonde ekikuba ali kumpi Fred mukwano gwange gwayagala bino fumu lifumita litya lifumita ali kumpi Fred oyo nno mukwano gwange ate munnamawulire wange matalisi wange yanyumirwa nnyo obugero buli lunaku era ntera nnyo okumwagala nze ndi muntu atatera kumala gakomentinga naye oyo afuna gundi yange kubanga anyumira nnyo obuntu bw'akola ate wama Fred nkwagala kubanga naawe onjagala we bali kunjagala namwenna bannange nze nabagamba anjagala n'atanjagala mwenna mbaagala ate bwe batonjagala n'enkuwalana olwo tuzzaawo bulamu tukola tutya
munnange nze atanjagala era mwagala bannange temwerabira bakwefaako nakyo Uganda abo ntambula nabo bulembe babagamba nti abakyala babagamba nti babaleetedde muwunda kangulumira ono nomulaba abayamba okuwunda kangulumira ne bamuyoyoota ne bagira naddamu n'agulumira okola otya bayina gundi eddagala erya habwe ne bwoba ng'oyagala mpeka oba oyiro naye nga liwunda kangulumira naddamu ssebo n'agulumira abalina bukangulumira bwakendera bwatoni omanye omusana gubadde gwaka bukangulumira nabwo butuuka olunsi embeera y'omusana bwe yaka mu nsawo baami abamu ne gundi zigenda eyali kangulumira naye afuuka kati bagamba balina muwunda kangulumira n'addamu n'agulumira bano ne bagamba ate gwe oli muzibu naye okola otya okubafuna bakubire ku nnamba yaabwe eya 0744610 enamba eyo njiddamu 744610 ate teweerabira abanyumirwa emisomo egy'enjawulo abanyumirwa obubaka buno abanyumirwa obutambi bw'entera okuta gita ku vidiyo yaffe essomero lye twassaawo erisembayo eriri mu bbanga libatagenda kuyuuya YouTube genda owandiikemu ekigambo ekyoto ky'okumanya bw'omala okuyingirayo nyiga akagambo kaliko olaba subscribe bw'omala okukagira kiwedde kati gwe layikinga bo vidiyo bonna bwenteekayo onyige n'akadde kali kagenda kumanyisa buli vidiyo gyenkanyugayo agenda beera ng'ogifuna nammwe abaagala okusiima bannange nange sibagaanangako abangoberera ku mikutu gino egya WhatsApp nga ongoberera nga waliwo akusindikira audio ng'abantu bwe mukola abayina emitima emirungi egy'okwongerayo ne bagamba ebintu ebyokumanya tugwanidde tubigabaneko ne bannaffe kaakati enamba yange bw'oba ng'olina kyombuuza olina by'oyagala oyinza okunkubira oyagala kusiima oyagala misomo gya ssenga ngenda ginnyula mu kitundu ekisembayo ebirimu okola otya enamba yange konfunira oba ku WhatsApp oba kunkubirako oba oyagala nkuse ku kyoto ky'okumanya eri 0773 ate 27 njiddamu 773 27 enamba eyo no ye yange ke kasimu kenkwata akatono bonkubira ate kwe byongamba byonna nja kukkiriza nja nyeenya omutwe bongamba okussa ku kyoto bongamba anti obadde osiima mwenna bw'oba ng'obadde ombuuzaako kuba nange nyumirwa nnyo abambuuzaako nange nja kubeera nga nkwanukula tutandike ekitundu ekisembayo